Kimanyi musajja asobola okuwasa omukazi nga omukazi oyo ali financially stable natandika okuyamba eno singa bukeera kumacha mukyala wo n'akitegeera nti oyina omukazi ekisingako obulungi awe nyini mu process eyo wakitegeeredde nti oyina omukazi watandikira okuyomba wosalira ebiyungu ekisooka sinenya shiba lwaki ekitono ky'oŋŋambyeko teyavuddeyo kulumba family eri wabula yagezezzaako okunnyonnyola n'okulaga nti it is okay family ebeereyo naye nange ndeka nkole ki mbeerewo tukole ki tubeerewo ffenna. She came in peace. Ebiseera ebisinga mpulira abawala abawala nga bagamba nti nnoonya omusajja bakola ensobi batya oli avaayo n'agamba nnoonya omusajja nga muto nga yazimba ng'alina omulimu oguyimiridde sinakindi nga n'okwevuga ng'asobola okundabirira ekyo kintu kifu oba kikyamu ne mugamba omusajja bw'anaaba yakitegedde nti wakitegedde nti awasizza n'otabaako ky'omugamba kigenda muteeka ku bunkenke okitegedde ne mugamba kigenda muteeka ku bunkenke ne mugamba tomugamba kigambo kyonna omusajja nga wawasizza omukyala n'asirika omukyala n'amanya n'asirika ne bakuwa caayi ku makya y'omunywa omusajja yenna ng'osuubira nti ogenda kuwasa omukyala omulala oba abakyala abalala I don't advise you okukola n'omukazi mu business oba okugatta emmaali n'omukazi. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Okay. Kale nyongera obbanirizaako yona gye musinzidde okubanga mutulabira. Allen Cruz gemanya mwebale nnyo mwebayire ddala. Mujja kumbuuza lwaki olunaku olwaleero nkoze bwe nti ate mujja kulaba engeri Haji gy'ayambaddemu. Nkoze bwe nti olw'ensonga nakyeni mu promotinga naleese zino jumpers empya ku katale eza Cruise Exclusive era nga buli nsi gye ngenda ogendamu ngenda tambula ne jumpers ne capes. Oli waddemba okujja okumpagira n'ogula ku cape zange n'ogula ku t-shirts zange n'ogula ku jumper ngenda kugaba buno obugundi buno obw'okumukono weebuti. So naye wobe oli eyo ng'olina ky'osobola okunkolera ku brand yange ng'oli wa art jangu tukole business nagiguddewo nze ndi collection ngenda kuteekawo collection yange tuteekawo ne twebala by'osobola okukola ebya cruise ne tutandikiraawo naye nga teweerabira abakola ebintu bino byennyambala beba exit printers bali ku NASA naye ate nga bakola ne delivery osobola osigala wonna mu nsi w'oli mulaba squeeze back yawe ng'ejja ku screen okwo aba exit printers bambi muvubuka muto ate akolera mu budde badeliveringa mu budde bwagamba nti ekintu ojja kifuna mu budde oba ogenda kifuna. So mubeesige ku lwange ordering oyagala start za birthday mwagala start za Christmas mwagala za photoshoot mwagala jumpers mwagala masaati bagenda bikolera bulungi nnyo. Kotali ne Prim Touch bali awo ku Toban Center Ginger Road ate bano bo bakuka mukolo obusige bw'abakyala era nabo bwe mbalaba nga baze ku screen enamba gikope muwagire eno festive season gye tugendamu buli gwennanga bannange mufube okulabanga mumuwagira. Ndi ne Haji as usual tubeerawo nnyo okulabanga tukuyisa mu lunaku lutambule bulungi olunaku lukubeere lwa mulembe
Haj ayogera ebintu abambye mugamba temunkubira simu ne mungamba biruma naye bituufu abamu abankubirako mungamba biruma naye byayogera bituufu naye ekyo kyalisa cruise exclusive nku opinion z'abantu bonna because saagala nnyo muntu agambe nti alani kino nedda nku opinion z'abantu bonna kubanga fenna tetulowooza mu ndowooza y'emu. Haji sanyisa okulaba nate jebaleko alhamdulillah buuza kuba tulaba tandikiraawo bannaffe benna abatugoberera ku Alan Cruise Exclusive assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo neera tukomyewo okulaba nga tulina ensonga zetwongera okutaanya zetuwangaaliramu mu society yaffe oba oluusi olumu nga tuzidinayinga obutuufu bwazo but nga they really exist. N'olw'ensonga eyo saba mwongere otuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the way, ekimu ku kyensinza olaba ku program gye tukola naawe oli omu ku abo abantu abajuza comment section. Comment section yo ebeera nnene ate era comment section yo ebeera bantu bawandika dialogue ebeera nnene paragraph kumpi namba bakubaganya ebirowoozo kyovola bampayo abantu nga 10 ne tusooka ne tubayitamuko nga show yakatandika. Sechidde Nasa agamba nti any man who wants to have a good family and leave legacy, no need to have kids in different women in life. There is sacrifice you have to take. Ota kids ganya nacho. Namakula Sharifa agamba no cruise and Hajj. I'm Namakula from Mukono. But right now I'm in Saudi. Thanks for the shokali. Wetwali tugamba nti ajati mpombo kati yavayo na clarifying nti ate ye mulala amanya gafanagana kufanagana. Okay. Kale. Birungi Jackie agambye Haji bwoba omukyala omukyala wa muwasa nga muyombi. I understand they get another one for that reason, but don't say nti tuwasa cause women are many in this world. Chiza agambye that's why I always have 3 men not trusting. Okay, Chiza watu bagambye Chiza Akim Namagembe Sharon yagambye Mr. Alan is true, you have to agree. Okay. Birungi Jackie yagambye basiramu temubuzaabuza abantu. Go and read the Quran very well. Allah allowed men to marry more than one by rules. Why don't you follow it? Atolaba Alan oyo kyagamba by rules kiba kitegeeza tteeka gye tuli. Okuwasa abakyala abasukka mu omusi tteeka mu busiraamu. Just batuwa lukusa just ye. Katende wa Bobby agambye men should tell their first wives before marrying them. Nakyo si kituufu. Tena ddala oyo kati njagala kuwasa but after some time I will get another one. Si kituufu naye kyayogedde. Actually oyo waliwo ne comment endala gye yakozeeko wano mbadde ngezaako ginoonya naye sigiraba ng'agamba nti tulina kusitikinga ku family emu. Nawa example n'agamba nti olaba president alina buli kimu naye alina omukyalo omu ng'alina buli kimu ekyetaagisa naye alina omukyalo omu. Kati oyinza njagala muddamu bwe nti njagala muddamu mugambe nti si buli kyotamanyi nti tekiriiyo ate si buli kyomanyi nti kyekituufu. Eyo ansa gye nnyinza mu bwangu. Kale aine agambye wama Alan oli mutuufu mbakiga tetumala gawasa bakazi babiri. Nabikese Allen agambye naye bannanga abasajja Bannayuganda bannanga olemwa nze sisobola kufumba na mujja wange nze nkuviira. Nze solonga as a man is responsible and respectful. Ebyo mbwalino omukazi omulala tebinkwatako. Ate si musiraamu omulala si musiraamu namulabye.
yeffe abatayitwako nakate webale. Waliwo wano Nabulya Saida yagambye polygamy si mubi naye abamukola tebagoberera bintu birungi ddiini bye yalambika. If at all terms and conditions were applied, it would be excellent system ya polygamy. Ono bwagambye. Bwagambye. Alani fe bajjajja baffe nga bafumba nga baali basukka mu mukyala omu ate nga basanyufu nabidigido. Okay. Katsoke tukomekaawo kubanga comments ziba nyingi bonna sinza waliwo era omu mbadde ngezaako noonya comment ye yagambye nti omulamwa guno ebigambo bye mwogera bya kisajja kikulu naye ate ababyogera nga muli bavubuka nnyo. Mbadde ngezaako noonya comment yagambye ebigambo ebyogerwa bya kisajja kikulu naye ate ababyogera nga muli bavubuka nnyo. I know. Okitegedde bebuzaabuza. Anyway awe nyini actually yino gundi Nabulya Saida ati ebigambo bino nga bya kisajja kikulu nnyo naye nga ate ababyogera abavubuka. Okitegedde kale mu kaseera kano munzikirize Haji. Omanyi bannange waliwo yasudde ebisumuzo eby'emmotoka munzikirize tutandike ne Haji. Haji omanyi mu industry eno tulaba ebintu tuwulira ebintu naye omuwala agenda kukola atya? Omuwala ayagala omusajja omugagga. Omuwala ayagala omuvubuka omugagga, omukazi olwomulabirira, omuvubuka asobola omumuteeka mu bulamu obulungi. Kyokka abavubuka kumpi ku 180 ku bo oba 9 ku bo abasajja abali obulungi asobola olabirira omukazi mu busobozi bwe ng'era bulina abasajja 9 ku 10 abasobola olabirira abakyala obulungi abakyala abo nga average likale nga talina kyasaba ng'obulamu bulungi. Abavubuka abasinga baliko abakyala emabega. Kakati Alani kati kyembuuza tugenda kikola tutya oba kiba kitya oba kisoboka omuwala mweno generation gye tulimu okufuna omusajja owuwo nga mugagga nga buli kimu akiina naye ng'omuliko bw'omu kigenda kuba teri ayagala bulamu bubi si bwe kiri kituufu. Oli ayagala afuna Alan Cruz ow'emyaka gye. Alan Cruz saawa zino ali mu myaka nga 3 golooza Alan Cruz owa 3 ng'ali bw'ati mu bulamu bwe buti talinaako muntu mabegaawo kyangu musanga. Kyokka ate abawala bo bagamba gwe njagala. Buli muvubuka ayinako waali ali mu bulamu obulungi ayinako omuwala emabegakaawo onfuna okitegedde kati bibuzaabuza okitegeera kati Alani olaba omulundi ogwayita twagezaako okwogera ku nsonga ya polygamy naye mu bufunze twali ku introduction twali tugezaako like okwerula okwerula kye twali tugezaako. However bwe tusoma mu comments z'abantu tulabye ng'ebintu bye twali twogerako ye life abantu gye bakola ki gye bawangaaliramu. Kakati ekibuuzo ky'obuuzizza ebiseera ebisinga mpulira abawala abawala nga bagamba nti nnoonya omusajja bakola ensobi batya. Oli avaayo n'agamba nnoonya omusajja nga muto nga yazimba
ng'alina omulimu oguyimiridde sinakindinga n'okwevuga ng'asobola okundabirira ekyo kintu kifu oba kikyamu kubanga bwe tutunuulira ekigambo ekyo kyayogedde kiba kitegeeza nti omulenzi gwanoonya ali between myaka 25 Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Gamba nti ebiseera ebisinga omuwala avaayo n'agamba noonya omuvubuka omuto nga akoze ayina ennyumba yeevuga ayina omulimu oguyimiridde kati nze kijja mu bwongo bwange nti anoonya omuntu ali wakati w'emyaka 2 n'emyaka 3 Alan egyo emyaka either gya kusoma oba gya kutandika kwetetenkanya. Myaka emeka? Between 2 na 3. Okitegedde between emyaka 2 na 3 twandikitutte nti omuvubuka ali awo bw'ataba mu ssomero yakafuluma nambe nnene bw'ataba nagamba Alan n'omulundi ogwayita nti tetuluulingira ku minority tuluulingira ku majority tutunulira majority nga ffe tuwangaala abawangaala ebweru tusobola osooka ne tubajjamu because system eyabwe ki ndala twogerera ku ffe abafa abawana e Kampala nti between 20 ne 30 omwana aba akyasoma bw'aba amaliriza okusoma era aba tannafuna mulimu kyokka nga ate abawala ku myaka 21-22-23 aba atandise okuwulira nga ayagala asoteringe n'omuntu ali mu bulamu obulungi kyokka atera kwejja emyaka ayagala afune kuba yalimu 23 ayagala afune owa 27 26 kwa 3 ng'ali bulungi nga talina mukazi ekitali kituufu ebiseera ebisinga gwe kasita otandika okukola ekiddako okimanyi agamba Alan engeri gy'otandisa okukola kasente funa omukazi okitegeera kyokka ate abalenzi abazifunye ku myaka 28 29 baba tebaagala kuwasa Alan batono oli abaagala nyumirwa mulamu batono nnyo b'osobola osanga nga mu myaka egyo amaze okusetolinga nti afunye sente oleka sente zetwogerako zezino nti omuvubuka tabulwamu 10 emitwalo nga ze sente zetukola ki zetwogerako naye tuba twogera ku muntu gwe tukakasa nti akakase asobola okustandinga family soko mudefining alwa yena soko mudefining omuvubuka ekyo ekiti omuntu gwaga nti kati ono omuvubuka akakasa oba ono omusajja mukasente akakasa nedda sente zivaalinga oba obugaga oba obwavu buvaalinga one buvaalinga okusinziira ku environment gye muwangaaliramu society gye muwangaaliramu okitegeeza waliwo ayinza okubeera nga alina miliyoni zeezo naye nga mukyalo eyo w'amaanyi nnyo newabaawo ng'osobola okubeera ng'olina miliyoni zo10 naye nga wooli oba tolina gwe mwavu akola ki kati ekyo kivaalinga naye bwe tudda ku sisitimu yaffe neyaffe ey'okufumbiriganwa kwewasa kola ki abawala ebiseera ebisinga kye banoonya oba criterias ze bateekawo nga banoonya omukazi banoonya omusajja ziba zigwa ku basajja bafumbo ontegedde nti gwe Alan mwannyoko byagamba nti njagala omusajja nga amaze okuzimba mwanyina nga ow'emyaka 23 ayagala omusajja nga amaze okuzimba nga yeevuga nga alina omulimu oguyimiridde ebiseera ebisinga ebyo bigwa mu bafumbo mu basajja abafumbo be batera okugwa mu sisitimu eyo ontegedde nedda nkutegedde naye nkiwakanya ati Alan nedda waliyo abavubuka ssebo myaka 28 Alan tetugenda ku bavubuka tubeere wano we tuli
omumanyi ono yani Hogan omumanyi, Sharifu omumanyi, Jose omumanyi, nawe wemanyi nange kati nange muntekeko kakati omuwala agamba ayagala omusajja nga ayine tuli kuffe abali wano because tulina kutunulira ffe abali wano nga tetunnafuluma bweru ayagala omukazi omusajja nga ayine emmotoka yazimba ayina n'omulimu nga ajja kusobola okuyimirizaawo ki omukazi kati kuffenna abali wano ani akisobola oyinza okuba oli gwe wekka oyinza okuba oli gwe wekka kati nti okiraba nti kati nze bwe mbeera nze kati nze nakazimba amayumba 4 nina emmotoka 3 okitegeera era kiba kitegeeza nti nze gwanoonya asobola omulabirira nga tajula asobola okumulabirira ekyokujula sooka ojjeo but asobola okumulabirira okitegedde bulungi kati bw'agamba nti agenda wa Jose era alina okubibeera mu mbeera ey'okugumiikiriza n'ey'okusattira oba ontegedde bulungi pointi yange kati kyekyo kyeŋŋamba nti nzirayo ku nsonga gye twayogerako omulundi ogwaggwa Alan tulina okukkiriza nti polygamy existinga era nzijukira luli bwe twali twogera nagamba nti tetulina kye twogedde ku nsonga zaki eza polygamy leero nafunye obudde nentuula wansi nendowooza nenotinga ebintu bye tugenda okwogerako twagamba omukyala gwe bazizzaako gwe tuzizzaako tulina muyisa tutya ekyokubiri omusajja gwe awasizza omukyala omulala olina kweyisa otya biki byolina okukola biki byotalina kukola ekyokusatu omukyala ono omulala gwe tuleese alina kweyisa atya tulina mukolera ki tetulina mukolera ki leero we mbadde nsaba we tuba tutambulira ennyo Alan kale tugenda tutambulira awo njagala omalire kano nga nkuza wali we tuvudde omuvubuka ali ku campus muvubuka asoma ne girlfriend nga ali ku campus chances z'okusigaza omuwala oyo ziyimiridde zitya ziba ziyimiridde zitya mu future anti kati kanko bonna bali ku campus tetuli kubali abazzeeyo okusoma nti ono yazzeeyo tuli kubano abayingira bamusinya 6 ne bayingira ekisooka kyenjagala otegere Alan kikino teriyo mukyala afumbirwa musajja gwayagala batono nnyo abakyala tebafumbirwa be baagala wadde tokimanyi omukyala afumbirwa musajja ali rede oba tokimanyi teriyo mukyala afumbirwa musajja batono nnyo ate nagambye tetuluulingira ku kitini nobeera n'omuwala ne mweyagala okuva year 1 paka lwe mumala campus ne mumala ne mufumbiriganwa kitono kiri reya abakyala bafumbirwa muntu ali rede teri mukyala afumbirwa muntu gwayagala musajja gwayagala tulina kyewaka bafumbirwa abantu abali rede omukyala gwolina kuba rede and smart nze nali nkirabyeko nali nkikozeeko nasisinkana omuwala she was 20 years akati ne muinfluencinga wagenda okuyitawo weeks 3 wagenda oyitawo weeks 3 ng'ali mu bufumbo obwange nga mmaze okumuwasa mukoledde business first of all namukolera business before anything nga sinaba nagenda waabwe ne mukolera business okitegeera bwe namala omukolera business ne mugamba ekiddako kimanyi njagala kukyala wammwe n'agenda n'abakubako program bw'abakubako program ne basooka ne bakayana but later ne bamala ne bakola ki ne bakkiriza okitegeera ne ngenda ne tukola nnika after 4 weeks yali afumba but natuula ne mubuuza because oyo gwenjogerako ne honeymoon ye nagiteeka Dubai natuula ne mubuuza ekibuuzo ne mugamba wali ready okufumbirwa
nangamba sayina plan efumbirwa even in the next 3 years. Ebigambo byangu bitegedde bulungi. Teyayina program efumbirwa even in the next 3 years. Kati nze najja buzzi ne mulaba ne mwegomba ne tuogerezeganya. Nayingira. Nakamuwulula mwaba bana. Ne balabika bulungi bakyalabo. Ukitegera nakamujjamu abaana aba naye teyayina na program eyali ekola ki efumbirwa. Kati kigambye nti yayina boyfriend we. Era bye nategeera oluvannyuma ti yayina ki yayina boyfriend we because twatambula nnyo naye mu stage eyo kubanga nakimanya nti omuntu ono gwendeese ayinza okuba tazerwa kubanjagala. Ayinza okuba zerwa influence eno gyenkoze byemukoledde biki kati namutambuza nnyo namutambuza amawanga ngaaga ataano nga buli wemba ntambula ngenda naye but lumu tuba tulina ensi gye twalimu tunyumya emboozi like tunyumya emboozi nanyumiza ne mugamba naye nina kye sitakakasa mu bwongo bwange ko yeki ne mga sikakasa nti nakusanga toyina musajja nantunulira ne mugamba ekyo nkikakasa era mmanyi one time wajja kuntawaanya oyo musajjawo nangamba ekyamazima nalina boyfriend naye nga yagenda kusoma naye wewajjira nga twalinganga abalinganga because yali takyampeereza kasente takyakola kyate gwe wakola ki wewajjira kati kiddayo ku kiri Alan kyenkugambye nti teriiyo muwala oba teriiyo mukyala afumbirwa musajja gwayagala. Abakyala bagumu nti Alan omukyala asobola okujja ewuwo n'azaala n'abaana 10 naye ng'ali mu lugendo. Ukitegedde? Ng'ali mu lugendo. Nga so wagenda parkinga. Nga tapakinganga. Ng'ali mu transit. Najja ewuwo n'azaala n'okuzaala abaana n'abeerawo naye ng'ali mu transit. Kati bye bitonde bye tuwangaala nabyo. Nze abakazi mbatwalanga mmotoka. Amala nakwagala. Kisinziira. One kisinziira ku mpisa zo gwe ng'omuntu. Ukitegeera ekyokubiri mu mpisa mulimu okugaba ogaba. Nze okuba ogaba. Mukazi kwega n'omujja mu lugendo lwe yali agendako kale kansettolinge ne Alan. Oba ye n'asigala ng'ayimirizaawo nti ddala mu butuufu alina okuggusa kyakola ki kyayina mu bwongo kyayagala. Oba okitegeera kati kyekyo kyenkugambye Alan nti abakyala yes abakyala kyoleese kiri n'ogamba nti omuntu wabanga abadde ne girlfriend we emikisa giyimiridde gitya okulaba nga basobola okusucceedinga ne bakola ki kitegeeza emikisa olina 17% n'okuba nga tegiwera. Alan nze nalina omuwala katumulemu katono tutandikire ku oyo tukomawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale mukulikeyo mbakama baffe mu bulango bw'abakama baffe. Nyongera okutegeeza ita ku Ucha Kids Corner. Ucha Kids Corner bali ku Entebbe Road. Bayina ebyokuzanyisa by'abaana Haji. Bulira abaana ebyokuzanyisa. Bayina ebimotoka. Yayiga okukulako wano mbadde ngula bweru. Olimba. Bayina emotoka ebirungi, bayina obugaali obulungi, bayina engoye z'abaana abawere, bayina toys sofa ezikyazi ebipiki ebirungi, abaana obutebo kubaana kubakolera homework, bayina ebintu ebirungi okutwalizaamu Ucha Kids Corner ku Entebbe Road yawo. Okuliraana Total najja nankumbi awo. Obadde ogamba walina omuwala. Mbadde gana ayinako omuwala. Tweyagala mu HSC. Ne matches tweyagala tetwegattako.
banga linamala naye nga mwesuubiza banaye twesuubiza kakati bwe tutuuka ku kampaasi nasuubiza omwana oli tutuuka ku kampaasi nga mpulira njagala kuwasa kati mugamba ne mugamba omanyi mbadde njagala twewase nantunuulira bwati dakika 5 nga talina kyayogera bwe yamala n'aŋŋamba Musa ekyamazima nkikubuulire sisobola kufumbirwa naye nga wali tukalakasa emyaka egyo n'aŋŋamba sisobola kufumbirwa ne mubuuza lwaki n'aŋŋamba oyagala nkusaba ekizigo nga tosobola kukimpa ekigambo omuwala kye yaŋŋamba kyanyiiza naye kyantebenkeza era mu mutima mulungi n'enkola ki nemmuta mu mutima mulungi nemmuta kwe kufuna ajati wange gwe nnina eyasooka era naye kinene nnyo twamala weeks 3 banga tewali nnyo kyamaanyi kyenyinyonnyola weeks ezo 3 ze twamala ne twewasa kati tuli myaka 17 ate kirungi tolwawo ate lwaki ndwawo anti bwe naalwawo ngenda kukola ensobi yetya ensobi yeyo ey'okumukozesa nga sinamuwasa kikola tewebaka namuwala nga tonamuwasa nedda era ajati wange ye mukyala gwe nasooka okwegatta naye Allah nansasira naye nensanga nga muto ng'ali bbikira kitegedde kaakati tuddeyo ku nsonga njagala tutambulire ku nsonga ziri embi zitya oyina omussaamu ezizo nga bw'ogambye nti abakazi bali babeera mu transit nga gwe transit agenda London na stoppingako Netherland n'amala connectinga Alan ngolooza nyinza obeerawo nga saawukanangako na mukazi naye bali bakozesa nga transit eyo saagala gendayo nnyo saagala kubeera nnyo personal mu nsonga esimu kale mbanga alumba olunaku olwaleero kwovudde olunaku olwaleero jjukira luli twayogera actually omu ku bakyala bange yaŋŋambye ekibuuzo yambuuziza yakireese bw'ati yaŋŋambye ninze paati gyewagambye gy'ogenda okuleeta omukyala bwe baba bamuzizzaako kuba kati ye simuzzangako bwe baba bamuzizzaako ayina kweyisa atya n'aŋŋamba ninze paati eyo ne mugamba kyogamba osuubira okuzzaako n'aŋŋamba ggwe n'aŋŋamba sisobola kubeera mu confident nti tosobola kunzizaako okitegeera kakati gwe n'omugamba nti beera confident tosobola sobola era kumugamba nze Alan nze actually nze neewala nnyo okulimba mu bufumbo neewala nnyo saagala muntu mukakase nti sijja kumuzzaako ate bukeere ku makyate nga muzizzaako kati ekyo nkyewala akati tutandike n'abakyala twagamba abakyala nagezezaako biwandiika wano omukyala bwe tuba nga tumuzizzaako tulina kumukolera ki oba tulina kumuyisa tutya ye yalina kweyisa atya ngaziddwako yona tugenda kutunulayo kuba bambi kati nalabye kali tewalabye kagoni kashiba eddoboozi kyekyabaddewo nange shiba bambi yagambye bamuzizzaako waliwo kaleero omusajja nga alina mukazi we ne kati shiba yabadde amunnyonnyola ndowooza omukazi yabiguddemu ati shiba nga amunnyonnyola nga nnyonnyola erigambibwa okuba erya shiba nga shiba nnyonnyola ani nga hajati kati kyenjagala omanya kyekino shiba gwe bazza ku mukazi omulala ye mukyala muto yadde kati annyonnyola mukyala mukulu nga amunnyonnyola nti munnange nze mu kusooka saategeera nti olina nti waliyo ne famire era omwami bwe yabaleeta nembalabako neŋŋamba mukama katonda wange eno ye famire gye nali nteekeddwa okubeera nayo ebigambo byabadde birungi nnyo ng'owulira nga babisengese bulungi naye ate kati ogenda sanga abakazi abalina biifu bavumbe shiba era bajja muvuma newe mba nze mukazi kakati Alan kino njagala abakyala bakitegeere nga sinagenda ku topiki yange abakyala njagala bakitegeere kino bulungi ekisooka waliwo kategole y'abasajja nga ajja kujja akutuuze akukwane
akulage nti talina mukazi. Kati oyinza osanga nga zembi Shiba ze yakola ki ze yagwamu ng'omusajja yajja n'amukwana n'amwogerezeganya naye nga Shiba takirowoozanga nako nti gy'alaga waliyo omukazi omulala. Omusajja ali foto asobola okukwana n'oba ng'omukazi nga tosobola kugamba nti ayinza okugamba ali divorced. Ontegedde ate abamu bali smart ajja n'agamba nalina famire naye twayawukana mbawa buwi buyambi. Ate ebifaananyi byenda mu posting nga famire bikadde ng'omukazi yabi posting omukazi kyabikoli owewakayo anti ere bikadde anesibyeko negwe omanye ekitonde ekisajja nga kyagala omukazi okitegeera. Ojjukira luli twaddayo ne tugamba Alani era twayogera ne tugamba nti omusajja yenna awulira nga tasobola kuvaayo n'alaga nti nina omukyalo omulala ne tugamba ekisingako obulungi adocumentinge ebigambo ebyo bijjukira nti adocumentinge naye story eyo sinnagimanya eya Shiba but ngenda gifollowingako nenze ngwanze ngamba bwenti ekisooka sinenya Shiba lwaki ekitono ky'oŋŋambyeko teyavuddeyo kulumba famire eri wabula yagezezzaako okunnyonnyola n'okulaga nti it is okay famire ebeereyo naye nange ndeka nkole ki mbeerewo tukole ki tubeerewo ffenna. She came in peace, she wasn't violent. Actually ebyo byennyini mwebiri nabiwandiise ku biki omukyala gwe bawasizza byateekeddwa okukola biki omusajja awasa kyateekeddwa okukola okitegeera. Kati kyensaba obutabeera nnyo ku nsonga ya Shiba tugende ku nsonga zaffe kubanga era tugenda kumaliriza nga zennyini tuzoogeddeko. Ekisooka ensonga esooka gye naleese omukyalo ono gwe tuzzizzaako twetaaga tumuwa obudde obuwerako. Njagala obeera attentive. Omukyala gwe tuzzizzaako twetaaga tumuwa obudde obuwerako. Tutya jjukira tumusanze ng'ali mu mbeera nti kati akoseddwa. Kyonna ekijja mu bwongo bwe nti omusajja ono ayinza okuba yanzizizzaako olw'ensonga oba takyanneetaaga. Kati buli lwogezaako okusembera gy'ali n'omuwa obudde bw'obadde tomuwa like for instance n'ofuna time n'omutambuzaako n'omunnyonnyola n'omugamba munnange maama gundi ekigendererwa saawasizza nti lwakuba nnakkoowa noowa ensonga z'olaba ayinza obutazikkiririzaawo but gwe n'omuwa ensonga zo okitegeera n'omugamba nsaba onsonyiwe tusigale nga tutambula ffenna like n'omulaga nti oli n'omulaga nti oli apologetic ku nsonga ze wakoze eki wano bwetu tutubeera apologetic ate mu mutima mba siri ate njogeza byama mu mutima mba siri but nina okusiiga ekifaananyi ekiraga nti real am apologetic okuba nti nawasiza. Actually nze nagambako Ajati ne mugamba nejjusa lwaki nawasiza omukazi omulala ninali sejjusa ne mugamba oba omukazi mmute nagamba tota mwana w'abandi okitegedde. Kati gwe kennyini teekawo embeera eraga nti butuufu nakikoze naye nkusaba onsonyiwe tutambuze. Ekyokubiri omukyalo ono yeetaaga okuwa ku bulabo mu gifting bw'oba olina ssente nga weesobola mukyusize emmotoka. Haji bw'oba nga really ng'omukyalo oyo obadde okyamwagala really lwaki oba wamuzizzaako kyogamba bulaavu wagenza olaba ng'olina nnyingi nnyo n'osalawo kiro kwotooka weeka omulala really ng'okyayagala omuntu. Alani nkubuuzayo ekibuuzo. Wali ogenzeeko ku self service? Yes sebo buffet. Yes. Ojjayo ekika ky'emmere kimu? Yonna nzijayo. Lwaki yonna ogijjayo? Akatooke nyinza osangayo akatooke nga mbadde ndudde okukalyako nensanga akaceere nenteekako nenzijayo akayuuni bwekyo. Kati kansoke nkubuulire kino bakyala baffe tetubazzaako lwakuba nti tubakooye. Ekisooka kino njagala okitegeere abakyala banjawulo nnyo banjawulo mu butonde banjawulo mu nkola gye bakolamu emirimu gyabwe banjawulo mu nneeyisa banjawulo mu body texture okitegeera bingi
kankulage example mumpisa kankulage example entono nnyo nti abakyala banjawulo Alan osobola okugula omuceere ekika kyekimu ogwa basmati n'oguwa mukyala namba 1 n'oguwa namba 2 ne namba 3 ne bagufumba differently era ne guwoma differently gwokimanyi waliwo ayinza n'okugufumba ng'omugulidde basmati n'amufumba n'abanga akawunga okitegedde nabwe batyo ejo emigaso gisigala giranda mpaka mu kisenge kakati ne mu nkuza y'abaana bintu bingi Alan bingi nakugamba n'ekyokubiri kati olafa abasajja abali polygamous nti obeera n'amateeka ng'agafuga ewa namba 1 ewa namba 2 tegafugayo n'ewa namba 3 tegafugayo kyekiri kye twagamba Kenya Rwanda neki Burundi actually mukyala wange okusatu yambuuza nti kati nze ndi nsi ki mugamba oli Rwanda amateeka mangi okitegedde baziraba era ndi musanyufu okusinzira ebigambo ebimu bye baŋŋambye nalabye nga show zino zirina kye zigattako nga kirina kye zigattako ewange naye however ne mbagamba si bino si byogera nga ntagetinga ggwe just njogera ekintu ekiri geno ekyokubiri Alan tugenda ku nsonga eyokusatu ku nsonga ziri ze twogerako omukyala gwe tuzizzaako yeetaaga okumuzzaamu essuubi okumuzzaamu essuubi n'okumukakasa nti tewawasizza mukazi mulala lwa nsobi ze waliwo abasajja abakola ensobi n'agamba maama gundi ogaanye okutereeza kino naye bugenda kukeera ku makyampase eyo nsobi nnene kubanga omukazi ono talina wagenda kutandika kukkiriza nakusembeza nakwagala mukazi gwoleese nga wamuleeta lwakuba yalina ensobi ye yalina ensobi okitegeera kati buvunaanyizibwa bw'omusajja gwe Alan buvunaanyizibwa bw'otuuze mukyalawo mugambe ekyamazima kituufu nawasizza naye saawasizza lwa nsobi zo saawasizza lwa bunafuwo saawasizza lwa bukendeevuwo kubanga omukyala ne bwaba perfect atya era ffe abasajja tuwasa okitegedde kati buvunaanyizibwa bwo nga gwe omusajja okutuuza mukyalawo mugambe nti ekituufu nawasizza naye saawasizza lwakuba maama gundi akatunda kakulemu kamula saawasizza lwakuba ABCD okitegeera then ensonga endala eriwo omusajja yenna awasizza omukyala omulala alina okwongera obuvunaanyizibwa eka naddala eri abaana okitegeera ndaba oli absent minded omusajja kasita awasa alina okwongera ku buvunaanyizibwa bwe ewaka because one omukyala ono bw'omuzzaako ekisooka ye kennyini eno stress gy'afunye ey'okuba nti waleese omukazi omulala erina ebintu byemuggyako ayinza okuva kulabirira abaana naggamba lumu nti omukyala luli naggamba nti omukyala basobola okumuzzaako n'okunaaba n'akuvaako neyeevaako n'agamba nze neevaako neyeekyawa so kiso osobola okusanga ng'omukyala bamuzizzaako n'abaana ng'ewaka tebakyalya mmere n'akogga n'alabika bubi kati gwe oli mu ssanyu lyo liri eno wabasuuliridde oba kitegeeza olina okutwala obuvunaanyizibwa otuuke ewaka omanye nti abaana baalidde baanaabye bakoze homework okitegeera kwegamba omukyalo ono omulage nti mu butuufu okyalina obuvunaanyizibwa ku famire eyo eno machazi waleese endala but okyalina obuvunaanyizibwa bwowa ku famire eno eyiyo okitegeera ensonga endala omusajja awasizza omukazi omulala ebimu ku bintu byatalina kukola ye kennyini yeewale okutambuza ebigambo between families nodda ku mugole n'omugamba maama gundi nno oyo omulaba kikazi kiri era wakintaasa wantaasa nnyo okuwasa olimba okitegeera kati gwe noddira n'otandika okwogera obunafu bwa mukyalawo eri omukyalo ono omulala
era kino Alan kantunule mu kamera ngamba omukyala yenna ng'omusajja yakuwasa ne bukeera ku makya n'atandika okubuulira ensobi za mukyala munno kitegeeza bw'anaafuna omukazi omulala naye agenda munyomiza ensobi zo oba kisajjasajja anyumye eyo munju oyo. So make sure you don't entertain that. Gwe ng'omukyala don't entertain that okuba nti kati waba atandise okunyumiza nkola ntya bigaane kale yadde ng'ate abakazi kye basinga okwagala yaba ayagala amanyi obunafu bwaki obwoli ne gwe ng'omusajja famire oba ogikola ki oba ogyonoona tewali ensonga lwaki otandika okunyumya ku mukyala oli obunafu bwe n'ensobi ze eri omukyala omulala. Ate ebirungi nabyo olumu tebisaanidde. Waliwo ebirungi ebibuna ne wabaawo n'ebirungi ebyeyawulidde nga kaakati Alan kigambo ba kigenda faanana kitya. For instance owasiza mukyala wo namba emu w'embalala namba 2 wa mu Buganda kati ng'otandika okugamba namba 2 era kyenva njagala mama gundi kale ye akolako ne bwati ekyo si kirungi naye kirungi okigamba omukazi ku mukazi munne oba okitegedde ekyo ate gyokoma okunyumya famire eno mweri oyongera kusitula mpalana na bujja. Teri mukazi ayagala kumanya kirungi kya mukazi munne teriyo nze mmanyi nti yogatta oba tolina kyogatta. Teri mukazi ayagala kumanya kirungi kya munne tayagala kumanya totubuulira kati era akubuuza kimumbo kati ompaanira mukazi wo okitegeera akubuuza ekibuuzo kimu nti kati ompaanira mukazi wo nkole ntya bakongerako ongamba mukazi wo mbuulira ebikwata ku mukazi wo nkole ntya okitegeera. Tugende ku mukyala luli tubadde tuwogera kuki ku musajja kikyalina okukola ku mukyala gwazizzaako kati tugenda ku mukyala omukyala gwe bazizzaako ye alina kweyisa atya kulwana kwe okalumba n'okakuba. Ekisooka mu byonna Alan omukyala gwe bazizzaako alina okubeera omugumiikirize nnyo okitegeera alina okubeera omugumiikirize lwaki tokitegeera Alan kikyotategedde kubanga omuntu nga bakuwa emikono 2 gwogamba nti alwane sigamba kale kyolowooza tokigambye bati olowooza nti alwane sikirowooza nti alwane naye mbaawo nga ndowooza yeerwanyeeko atya anti kati bw'anadda kuyerwaneeko atya Alan ogenda musanga ng'agenze wamutuula ku ngo nga kwe kwerwana kwafunye tologa munno okitegeera kati nze ngamba bwe nti Alan nze ngamba bwe nti omukyala gwe bazizzaako alina okubeera omugumiikirize nnyo n'agumiikiriza atya. First of all omusajja ono ali mulaavu mpya okitegedde omusajja buli lwabeera mulaavu empya nibambi abakazi singa nabo Allah yali asobola n'abawaayo ko omwaka gumu bwe guti bwense Allah najja nakeera ku makya n'agamba nti abakazi namwe mbawaddeyo ko omulundi gumu mukole ku basajja kye bakola. Alan ekintu ekyo saagala kigenda abasajja abamu abakazi anti kati kye nagambye luli omanyi Alan lwaki tuli wano tuli wano okwogera ku nsobi ezetukola ezirumya bannaffe gw'omugamba mbwa kakitegeera abeere mugumiikiriza wana akakkane because one Alan ne bwaba takakkanye kyazze kyakoze eki omulundi ogwayita twagamba nti singa omuntu bamukebera ne bakizuula nti alina obulwadde oba bamugambye alina kansa oba alina siriimu ekiddirira kiki ekyo ki eyo nyuba bagita bati kalina eyo singa mamawo akuzaala akeera ku makya n'agamba Alan mutowo sente zaamubula gimuwa osigaze ziri 6 z'olina ogimuwa kisinziira yes or no kisinziira Alan kakati bwala naawe osazeewo bwotyo kakati nga naawe kikuwadde obuzibu omukazi oba omuwala bambi batobye ne boyfriend we bazze beegattagatta
gaya afunyemu obusente bazimbye bakoze assets ng'omuwala aveeri ng'awunya ebigere lwaki ogamba awunya ebigere anti ekigambo kyenyinza okukola ajja awunya ebigere sebo nga bagamba mbu kakati properties zonna zetukoze jjukira oba onaabigabanya bonna bafuna abaana bonna bafuna omwana tekijja Alan tugende mu maaso kubanga era kyenyini kyoyogedde kiina we kiri wenakinotinze nga ninokyogerako anti kati Alan kati njogerera ku mbeera kyenagamba luli bwe twali tutandika topic eno nti omuntu awulira ng'ali against polygamy ekisingako obulungi tawuliriza kale nyongerako kano kweyo yokka mmalirize ogende mu maaso nti omuwala yenna gwe batwala mu bufumbo oba omuwala yenna agenda mu bufumbo ng'okimanyi mulimu omukazi omulala making sure ojiminga Alan ate nawe making sure oyinamuko amaanyi eyo gyotutwala Alan nedda anti awo obukaka mbujja baawo eyo gyotutwala nti byetulwanyisa gwe sooka onjagala osooka ompulize kale olete ebibuuzo byeri ewasemba esooka tugambye omukyalo naabeere mugumiikiriza nnyo kale mu buwaze agumiikirize mu buwaze but ekisinga obukulu omukyalo abeere mugumiikiriza okitegeera okitegeera kubanga ekisooka omusajja ono ali mu laavu mpya nti ene mistake gy'ogenda okukola gwe mubi ate gwe baasobeza gwafuuka omubi omukyala bw'aba tagumiikiriza enkyo ojja musanga ng'afunye ekibinja ky'abantu bagenze bakuba omukazi oli kimu omukyala bw'aba tagumiikiriza enkyo ojja musanga ng'agenze ku ndagu aloge omukyala ono gwe bakoze eki gwe baleese okitegeera omukyala bw'aba tagumiikiriza ogenda musanga ng'awadde omusajja we obutwa oba ng'amusazeeko amaka omukyala bw'aba tagumiikiriza asobola okuggyawo obulamu bwe n'obw'abaana ontegedde bulungi lwaki ngamba agumiikirize Alani njagala ontegeere bulungi bwoti twogerera mu mbeera bino bye twogera si bya buli omu bali bajja kutegeera bulungi kati twogera mu mbeera nga tugamba abantu abali mu polygamy tetugamba kati kubanze taata wange n'amala amwanjula bwanjuzi okola ki n'agamba nti Alani okola ki okola ki nyina misenge n'enkaaba era tosukkangawo awo okitegete tosukkangawo tuddeyo ku nsonga endala omukyalo ono gwe bazizzaako alina okwewala okulondoola n'okuketta ebifa ku mujja we n'omwami we okitegede alina okwewala nnyo buli mukyala natural ayagala amanyeko ebifo eri naye kimanyi buli lwabifa yakutuka omutima buli lwabinoonyereza n'abitegeera akutuka omutima Alani okimanyi nti omukazi asobola okunyiiga nti bazimbidde mujjawe naye ng'ate mujjawe yeyazimbye ennyumba atya okitegeera atya mulimu abakazi abalina ssente ye n'alaba nga tajja kusobola okitegeera mulimu abakazi abalina ssente ekyokubiri omukazi gwekimanyi ennaku zino abakazi beeyanjula n'agula ebintu ne bamwanjula kati omukazi namba 2 yeeyanjudde mabigaka waliwo omukolo gwe naliko naye nawulira oluvuuvuuma awo nti yeeyanjula naye twali tumuwasanga namba mmeka kanziteeke neeno tebaziraba naye yakola ki yeeyanjula akati namba emu ajja kgenda alabe ebibadde eri anyiiga agambe nti ye omusajja ono tandaba nakusasula school fees z'abaana ate akutta ayanjudde omukazi omulala naye ng'ate ekimunyiiza oli yeyeyanjudde kale ye omuwala oba omukazi alinako ku ssente nga bamulese nga second gun ng'asinga omusajja ssente asinga omukazi ssente kale oba wabaawoko nsonga lwaki ye baba bamulese kyayinza okuddaabulula munange financial status kyebadde ngenda n'okuleeta nti okimanyi omusajja asobola okuwasa omukazi nga omukazi oyo ali financially stable n'atandika okuyamba eno emiryango tolinaamu kasente n'omusajja naawe tolinaamu kasente
ne omukazi nambeemu temuina kasente kyekyo kutwala mu polygamy bwato ina mutima mubiriri ngoyagala kuyingiza baana babano mu poverty line oyinza okuba alina byadduka esimu kasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Mama gena tugenda ku nsonga eyokusatu. No gamba ko ndi munnange kabeerewo omusajja amwayo ku kasente n'abaana nakuno okusoma tekukya strugglinga nnyo nekikuluma nogambaayita namba bbiri atuyambayambako naye ng'oli mwavu naye nno nakyo kikolwa kya bunafu. Kakati ensonga eyokusatu omukyala alina obuteebuuzabuuza ku nsonga z'amaka ge eri abantu abatagwa mu ddaala eryo. Oba okitegeera kyengezaako okwogera olaba kati Alani bwe mba nina omukyala omu nga naawe olina omukyala omu ne tukeera ku makya nenfuna omukyala owookubiri kiba kitegeeza kati nze sikyali mu ddaala lyo gw'omukyala omu nze nina levo gyenkoze eki gyengenzeeko eyawaggulu eyawansi eba yawaggulu kati kino kyendeetera omukyala nti omukyala we baba bakuzizzaako ensonga zo tozinegotiatinga na bakyala bano be batazzangako. Okitegeera kiba kitegeeza nti bw'oba oyegenda kwogera ku nsonga zo z'amaka obunafu n'obukendeevu bw'osanze mu maka go oyina kwebuuza first of all ku bantu b'okakasanga nabo bawangaalira mu polygamy. Omusajja ow'abakazi abaana abasatu mwina kunyumya gwawo nyumya naye bw'aba yeebuuza ku kintu ekiri polygamy so omukazi alina kwebuuza ku gwe alina kwebuuza ku muntu already ng'ali mu polygamy life talina kwebuuza ku muntu awangaalira eno wansi. Kakati omuntu tewali Alani kubanga kati kambuuze Alani gwe weevuga kati omuntu atambuza ebigere ayinza kuwabula ki nti givuga otya oba amafuta ganywewa olaba makanika atagigulangako agikanika anti professionally yasoma ekyo Alani kyogamba owebigere talina kati ngoyo waga talina kyayinza kumpabula eki kyemuruka bagigula batya abula kiki kati kyekyo kyennyini kyekiri kyenkugambye nti omukyala ayingidde polygamy nga bbaawe awasizza omukyala omulala. Omukyala ono ayina kwebuuza waba wakwebuuza ayina kwebuuza ku bakyala already abawangadde mu polygamy bawangadde batya so teyeebuuza ku bana abali wansi we baba bali wansi we okitegeera. Omukyala gwe bazizzaako alina okwewala nnyo ebikolwa ebyeddogo. Okitegeera ekyo naawe okivumira ekyo tugenda kukirwako tojjawo nnyo obulamu bwa muno kubanga ate sinaawe omusajja mulekeewo genda. Okitegeera omusajja baŋŋamba mbu abakazi baŋŋamba omusajja talekekawo era oluli nalabye abaana bakakozemu challenge kenagamba luli nti omusajja aluma akakagamba omusajja aluma bansindikidde bu challenge nga abaana bakakozemu challenge. Ensonga ey'okutaano tuli ku mukyala gwe bakoze eki gwe bazizzaako byatalina kukola. Omukyala talina bino ebyokuyombayomba okulwana okuyombayomba oba okwagala okulwana ne mujja we si bya buvunaanyizibwa. Buli lwolwana n'omukazi amaze okuyingira toyina kyokyusa. Kitegedde kati ekisingako obulungi kwewala ntalo. Nze Alani nze mu byafaayo byange nze siyomba na muntu gwensinga. Siyomba na muntu gwensinga. Tuyombe ki ku level ki yonna ku level yonna siyomba na muntu gwensinga. Mba nekkakkanya
okitegedde kati kiringanga nasanga owa Range Rover ng'alwana n'owa Paso Seta oba okitegedde tokobye numba tuvuze bulungi bambi okitegeera kakati tugenda ku musajja kati omusajja ye ayina kukola ki gwawasizza Alani owasizza omukazi owokubiri oyina kukola ki togereza kunze gamba ogani owasizza omukyalo owokubiri nze nzikiririza bino by'olina okukola nze nzikiririza mu mukazi omu Beni bwe tukyakana twekyawe Beni yagamba agenda siramuka Beni mpati wano yagamba agenda kusiramuka asobole okukola ki asobole okuwasa kati Beni biki byalina okukola nga wasizza omukyalo omulala ekisooka kye kino omusajja yenna asuubira nga mu buwongo obwo osuubira oba okakasa nti tojja kubeera na mukazi omu nze sandi mu advise nze kugatta maali na mukazi kiddemu omusajja yenna ng'osuubira nti ogenda kuwasa omukyalo omulala oba abakyala abalala I don't advise you okukola n'omukazi mu business oba okugatta emaali n'omukazi nze lwaki Alani olina omukyalo omulala olina mukyalawo toyagala kugerezaako kati nina mukyala wange nkola naye nina omukyalo omulala kati omukyalo omulala ngambye omwana mulwadde kitegeeza nina kukola ki nina kusika seefu naye seefu ani agituddeko ajja ati mukulu gyagiriko ozitwalawa olaba bwogenda okutandika okwebba mu bizinensi yo ng'okugyayo sente olina kusooka kukuta ogenda osikeyo sente baliyo bamalira ekizibu so me I don't advise omusajja yina ng'asuubira oba bw'oba osuubira because mu ntandika oyinza okuga anja kubeera ne mukazi wange tayimu neetuuka n'olanga olina obwetaavu obuwasa omukazi omulala wotandikira okukirowooza nti osobola okuwasa omukazi omulala tandika okwawula mu maali noono omukyala omugamba omanyi maagundi badde nteesa tukoleyo bulanki endala gwogimaneginge abasajja babakubye obukumbi ku mutwe lwaki ebyo ebintu ebyo anti okitegeera lwa maali oyagala tutandika gaba wano maali yaffe kakati nga kuba akakumbi ku mutwe ng'ate naye agifiirwa nga kirira eruzira myaka 6 okitegeera oyo alabika sina wa myaka oyo aba bulamu bwe bwonna okitegedde kati kye ngamba nti omusajja yenna ng'osuubira nti ojja kuwasa omukyalo owokubiri ekisingako obulungi togatta maali na mukazi oba weewala okukola n'omukazi obeere independent ku ki omukyala ajja gaana basasulira abaana abalala school fees but source of income oyina egi ate wakwata ajja ti gwewateeka ku seefu ajja ti mukambwe nnyo tayagala na kumanya oba kitegedde kyengezaako okwogera ngezaako kitegeera kakati bwe tuba nga tutegeeraganye ku nsonga eyo ati omusajja bw'amala okuwasa biki byalina okukola alina okusala ebiyungu obimanyi biruma mbulero era ensula yosatu ebibiri naye ebiyungu abisala ddi okusinziira ebiyungu abisala ddi singa bukeera ku makya mukyalawo n'akitegeera nti oyina omukazi ekisingako obulungi awe nyini mu process eyo wakitegeeredde nti oyina omukazi watandikira okuyomba wosalira ebiyungu kambuuze ebiyungu ebyo kale kati oli musiraamu osobola okunnyonnyolako wiiki ebyamu ennaku mmeka 7 nina abakazi 4 kati ebiyungu ebyo mbunno obitema otya wabeeroma gyomala olunaku lumu n'ekitundu tula ennaku 2 oba kisinziira mu nnaku 7 oba kisinziira okukaanyakwo nabo kati kisinziira nambemu noswala 2 irako nvuga mpola kisinziira gwe enzikaanyayo n'abantu bo ng'okimanyi Alan nti waliyo abakyala
nga ya itizoka agamba omusajja nti izoke ngenda kufumbirwa naye wange ne woba tosulayo sina buzibu aba yafa just takola aba yagala mirembe abakyala abamu banoonya settlement va kubana abakilinginga n'agamba nti ye yakilinginga ku musajja okitegeera naye waliwo abamu boosanga nga ye ekigendererwa kye ekikulu anoonya settlement. How do I settle down? naye olabika mwina embassy lwaki embassy yaba polygamy ate tulina visa tulina yagala oyingira mu polygamy muwa visa ate tulina kubanga the way you very good ambassador nedda Alan one kino kitegeere kyokka kale nekimala kingwako mu video buno babuzza era kiba kirungi kino njagala kitegeere bulungi kino kitegeere bulungi nnyo ng'okijja kunza akyogera nze sipanga kiboozi nyumya life gye ntambuliramu nyumya life gye mpangaliddemu nyumya life gye nkola ki gye mmanyi okitegeera nze sipanga kiboozi because mmanyi bwe naapanga ekiboozi ekyo jja bimbuuza nga sikyabijjukira olw'ensonga napanga ekiboozi nsobole okukola ki nsobole okuyitawo kati tugambye nti omusajja yenna ngazizzaako ndowooza okitegedde oli wano oli kaayanyaffe aba polygamy abakkiririza mu kuwasa omukazi omulala nesho eyagala kukulema nesho yennyini eyagala kulema kola ntunuddeyo omulundi gumu bweguti kati Alan bw'obanga tosobola yagamba beegombeko siya bw'obanga tosobola kwewala kutunulayo nozaayo n'olemerako n'ofuuka na absent minded nga tukola tukolera abantu oli absent minded kati oli kunze naawe obedda tutuyanga naawe otunulayo naye nga njogera nti kati kigambye bwe manga nange ntunuddeyo kati ate gwe okitegeera naawe olabye amaanyi gabadde mangi anti kati gwe amaanyi kakati amaanyi ogalabye mangi singa ofunye singa tetubadde ku show osobola okumuyita ne mwogera kati tukyagenda mu nsonga zaffe tuli ku musajja omusajja biki byalina okukola omukyalo ono awasizza oba omwami awasizza oba omwami agenda okuwasa nze enkola yange eri bweti bwe mba ngenda owasa omukyalo omulala ku mikwano gyange gye bamanyi siina gwentwala oba kuba oluganda lwange siina gwentwala mwanyoko owaayaani kwali waliwo ne bagamba bannange mwanyi n'akajja nkuwa ekimuli kati abo mbatwala singa mba njagala olugambo lutuuke mangu bati ngenda kuadivisinga musajja ono agenda okuwasa waliwo abasajja we tutuuka ng'ogenda kuwasa naye ng'ensonga zino oyagala zisooka zibeere za kyama because ebiseera ebisinga polygamy ono waafiira wa omukyalo oli omukulu areceivinze atya information okitegedde ekyo eyo ensonga nkulu omukyala areceivinze atya information nti omwami yawasizza nsonga nkulu nnyo mu butya bwe mugenda okuwangaala mu polygamy yekumye ng'oli bwoti nze nagamba nze ndi polygamous I am polygamous kitegeeza osobola n'okufuna abakazi 8 anti tebakkirizibwa era kinagamba kiri nti obusiraamu singa tebwatuteekako nti mukome ku baana olowooza singa nina bameka Alan naye bamativu alhamdulillah bamativu njakukyalako era singa tebali era wajja kuba olumu nga ngamba Alan munnange akameseji kaako naye tokamulaga ayiya kati mbadde nkugamba nti omusajja yenna agenda okuwasa omukyalo omulala mu mikwano gyo ennyo egy'oku lusegere oba abooluganda bo omukyalo ono omukulu bakkiririzaamu tekyandibadde kya buvunaanyizibwa kubatwala ku mukolo omanyi lwaki be bagenda okulwana entalo Alan wamma okitegere kyenjogera nti Alan oyina Sharifu wa ku kidookyo bwe bukeera ku makya ng'ogenda kuwasa Alan talina kuba ku lisiti eyabagenda lwaki anti kati maama gundi bw'anaatabuka
jukira mu kutabuka kwe Sharifu ono alina okubeera wawumbirire akube ekintu akikole ki Professor wangi taata byebintu byetuyiseemu nze namukwano gwange yali agenda kuwasa kakati bwe tutuula meeting ezo ne mugamba nti mbabuulire nze sigenda kugenda ne baŋŋamba lwaki ne mbagamba mu buli ngeri bwe kitabuka omukyala alina okunoonya gye yeekwata ne mbagamba nti kati nze kansigale eno neutral side era kankunyumize kasitole kano okuwasa yawasa Sande engoye nze nadda nazo nze nazigula e Dubai n'enkomawo nazo engoye zonna ze twakozesa ze twagaba ku buko ne bano ze bayambala nze nazikola ki nze nazireeta kakati jukira omukyala bw'amanya nti bbaawe yawasizza kyasooka okukola kunoonyereza baani abaabaddeyo gundi yabaddeyo okitegeera kakati omukyala yategeera ebintu ebyo ng'omusajja akyalina ku mukolo okitegeera omukyala n'atabuka nga bakyalina ku mukolo bwe wayitawo ennaku nga 3 ng'amaze okkizuula nti saabaddeyo ankubira essimu naye nga n'engoye nze yazireeta ankubira essimu naŋŋamba Aji okimanyi taata gundi yawasizza ne mugamba olimba naŋŋamba tonnaba bitegeera ko nze sinaba bitegeera naŋŋamba taata gundi yawasizza omukazi omulala ku Sande ne mugamba neweekwasa ku mutwe awo ne mugamba tasobola kuwasa ne simanya kyogamba siri mukwano gwe kakati omukyala n'anfunamu confinement nga buli ekibaawo sebo njokera naawe anti oyogera nange naye naye ennaku ekwata nga buli ekibaawo olina nnyo obukugu bambi mu polygamy anti ye life gye tulimu tugende mu maaso okitegeera ye life gye tulimu kale nja kujja nnyumye nali ntya nga sinnawasa mukazi wakubiri kakati omukyala naŋŋamba kakati omukyala bw'amala okuŋŋamba ebyo ne mugamba ekyamazima bbaawo tasobola kuwasa naŋŋamba kankusindikira ebifaananyi nansindikira ebifaananyi bwansindikira ebifaananyi ne nkubira omusajja essimu ne mugamba ekituufu ekiriwo kiri nti baakutegedde ne mugamba naye kandabe ekyokukola nze awo sidda waka ati wuliriza kakati nkubira omukyala essimu twayogerera essaawa ezo 3 ne mugamba nkwegayiridde nnyo kwotegedde nti omusajja yawasizza nga tannakugamba tobaako kyomugamba sirika ne mugamba sirika tobaako kyoyogera naŋŋamba lwaki obusungu nga bunnuma nnyo ne mugamba nti ekizibu ekiriwo kasita oyogera agenda ssala ebisanja kati ate nga bwe mala nzira ew'omusajja nga mugamba omukazi wageza n'akikoonerako bw'ati tobuuka siteepu eyo nga tosaze ebisanja oba tojja bisala awo kasita wakulema akati omukazi nasooka n'akisibanga nekimutuka ne mugamba ekyokubiri fuba okulaba nga ne mugamba ojjukiranga bwe weeyisanga ng'okyali mugole nti ne mugamba bw'oba weeyisa ne mugamba omusajja bw'anaaba yakitegedde nti wakitegedde nti awasizza n'otabaako ky'omugamba kigenda muteeka ku bunkenke okitegeera ne mugamba kigenda muteeka ku bunkenke ne mugamba tomugamba kigambo kyonna omusajja nga wawasizza omukyala n'asirika omukyala n'amanya n'asirika ne bakuwa caayi ku makya omunywa omunywa nze mba sirya ng'ate lwaki mba ndya ku papaazi anti kati papaazi pakadde era wemba wakulyaye funayo omwana wange nga ntula naye wano ndyako fooka emu bw'alya bwe nkulaba bw'otunula alani ojja sobola polygamy ezikwate ojja sobola polygamy ojja musobola onsendasenda nyinga sikusendasenda naye tuddayo ku kiri ekitubaddeko tugambye eki tugambye eki kyetukomekereza nakyo tukomekereza nga tugamba obadde ogamba nti tukole nedda oli atabula butabuzi naawe tukomekereza nga tugamba obadde otugamba ku mukwano gwo abantu bano ab'oku lusegere tobagamba bagambe babeere aweya
but togenda nabo mu mukolo ekitegeza ba reserve army yes kati mbadde nkyakunyumiza mukwano gwange oli kati ngamba omukyala nti kisibe tokola ki tokyogera kati bwenzire wano omusajja mugamba nti yongera okulongoosa nawe olage nti tewali kyabaddewo naye nga ffenna omusajja akimanyi nti omukazi yakitegedde n'omukazi nga naye akimanyi nti omusajja yakoze eki yawasiza ne tusooka ne tutambuliraawo kati bukeera ku makya ng'omukazi ate alina abalala beyeebuuzabuuzaako bamugamba teekawo embeera lwakeera ku makya omukazi n'ateekawo embeera eraga nti nakitegeera wawasa buli kimu biki ebyo bwe bityo okitegeera neŋŋamba omusajja nti wakikugambira what ekisooka teweewozaako ogenda kwewozaako kikyagenda okukkiriza ne mugamba ekyokubiri eyo ye chansi gy'oyina okusala ebisanja ngamba musajja munnange era omukyalo olwabotola ekyama n'amugamba buli kimu ko omusajja n'amugamba nti era ddala kituufu nawasizza naye oyagala nnaku ki oyagala nnaku ki mbuulira oyagala Monday Sunday biki mbuulira ennaku z'oyagala n'amugamba nti kati n'oli omukyala namuwasizza kinkakatako naye okusulayo wa ewuwe oba okitegedde kire kyamazima nyambadde engatto z'omukyala kati kinnemye okuyingiza munda ojja kiyingiza mpola byonna tosobola biyingiza kubanga omanyi lwaki saakirabako okitegedde nyinza okuba nakola ne single mother naye siinaayo mamange mulala gwe mmanyi oli wa mukisa sina mamange mulala gwe mmanyi sina baganda bange balala benna anti ogambye wakula ne single mother tata yafa gyali kati bwe yava ewa maama teyafunayo mukazi mulala oyinza okuba tomanyi baganda bo naye nga gye bali ompitanga kukola ki ng'otegedde nti waliyo baganda bo ompitanga program ne tugiddamu nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya tuddeyo ku musajja yawasizza wali kiri tukitegedde ekyobutagenda naki bano abantu bayimirirawo nga security ekyokubiri buli lwotwala abantu bano omukazi wo be yeeyabizaamu omufunza n'abeera nga ne bw'aba alina obuzibu talina gy'addukira so kati kiba kirungi abantu abo bamulekerewo ng'asobola okusigala ng'addukira mu bantu abo ate babeere nga balungi nga bamizi nga basobola okukumaakuma ki omukyala oba tutegeeraganya ensonga endala gye tugendako ku musajja awasizza singa wabaawo obulumbaganyi bwonna either nga buva wa mukyala mukulu oba nga buva wa mukyala muto omusajja alina okusitandinga omusajja alina okuprotectinga bwekuba kuprotectinga mukyala mukulu ng'ono omuto osobola owasa omukyala omuto n'afuuka ekizibu ku mukyala mukulu gwe omusajja olina okusitandinga you stand to protect omuntu ali oppressed okitegedde gwe ng'omusajja so sikuddawo waliwo abasajja abamu abatiitiizi mukyala mukulu n'amukangamu n'amaliriza ng'omwana w'abandi amutadde yawasizza omwana w'abandi amutadde mu kazigo mukyala mukulu olukangamu ye ng'amyamya
ontegedde Alan oyo abatana oyo kitegeeza nti yayingira polygamy nga tamusobola polygamy wa kumira nsanafu Alan ne bakuba engolo bwoti ta n'okyusa n'ewalala kubewo obulumi busobola okubalansinga nakuba wano okufuna abakazi abangi kumira nsanafu ng'olina abakazi basatu olina okuba gwe kennyini you can stand n'ogamba nti nkubuulire maama gundi ekyo kyogeza olinnya mu waya zange maama gundi ekyo kyogezaako kukola si kyegattako era bw'oba tokomezza by'okola tutusa okwawukana kati bwagamba twawukane ng'agenda nga ndeeta omulala Alan nagamba nze tebantiisatiisa na byakunoba ebyo tebabintiisatiisa nabyo ebyokunoba onoba ate bwanoba ng'omunonayo sinona mukazi sinona mukazi era kasitaanoba omukazi nze kasitaanoba nga nkyusa kufuru period kasitoonoba nkuwa olunaku olu bw'oba tokomyewo nga nkyusa kufuru nga nteeka mu kufuru endala era nze mu nnyumba nina mu kufuru olaba ezo kufuru eziyingira minyolo mu nnyumba nina mu kufuru nga nze neemanyidde we ziri n'ebisumuluzo byazo gwe kasitoonoba nkuwa essaawa 2 mu nyawo oba tokomyewo within 24 hours enkya osanga nakyusiza kufuru tugende mu maaso tomukiriza kukomawo waba akomyewo akomawo naye nze simukimayo mukukima ewaka otwale emmotoka ekima ebintu ebyaki nze nabitutteyo Alan nze kino kankikugambe mu buwangaazi bwo towolezanga ku buko tebawolezaayo omukazi akuba eggambo mu bunene bwalyo nga tosobola lyejjako okitegeera jjukira eri ali mu bantu ali mu beewaabwe mwe muli abataakusiima naye olw'okuba basigadde bagamba Alan amutwale okay fine akole ki kati ng'ate weesitula mbu ogende ku bukowooze owozaaki nze siwoleza ku buko nange nina ewange bajje ewange tuteeseze ewange siwoleza ku buko era bw'oba ogenze ewammwe fine kasita oli wammwe oba oli mu mikono mituufu okitegeera kati bahajja ti muwulidde temunoba ebeera yonna essaawa yonna naye nze oba ofuna namba 2 kati ku mukolo nange sijja kgenda era gwe Alan sobola kuyita mba njagala nange nganze yajja tize gwabuuza Alan wabitegeddeko nti yadde sina kyemmanyi actually mukwano gwange nze namuvuma n'omuvuma ne mugamba bw'aba yawasizza mu siro kikyotamuwa tategeera talina na magezi kamukubire n'essimu nangamba tomukubira simu kubanga wona mukubire simu era ajja kugamba nze nkugambye ne mugamba talina magezi tategeera awasa atya omuteeka ne conference naye nga ekigendererwa ekyalimu ekikulu kusika mukazi oyo kale ndowooza muwulidde bamaama okitegeerawaana nakyo gwe linda ekiro nga mwebase banga azuukuka bw'ogendako mutooyi bw'okomawo bw'ogendako mutooyi bw'okomawo ojja genda okulya kiki omwai kiki beera ng'akwata akambe njagala kumaliriza musajja simanyi tulina obudde bwenkana butya but kati omusajja ensonga endala omusajja bw'oba owasizza omwana nga muto ng'omuwala gw'owasizza muto kati for instance nze ntambuddeko emyaka 17 mu bufumbo singa nzija n'empasa omuwala omuto emyaka 2 ekisooka gwe omusajja olina okutegeera nti ono omuwala gw'owasizza tali ku levo ya mukyalawo mu kutegeera okitegedde ekigambo kyenjogerako waliwo ebintu bye twakolanga ne mukyala wange nga twakeewasa nga kati essaawa zino tetusobola bikola oba okitegeera kyokka n'olwo omuto gw'ofunye ayagala bikkozesa ate owulira emyaka gyo gigenze kati kyenkugamba nti bw'oba owasizza omuwala omuto making sure owanukayo waggulu okkirire wansi ku understanding y'omukazi ono gw'okoze eki gwe omusajja bw'ogaana okuwanuka waggulu eyo gyo ojja eno wansi ku mukazi ono entegeera ye temugenda kusobola kuwangaala because buli kyanagenda okukola ogenda okukola nga byakola osobola okuwasa oyo omuwala najja nakutuula ku bibegabega nakutuula ku bibegabega natandika okukugira bwati okitegeera aba bwatunula
nada niko kuzanyisa bwati naye ajja ati oli goli nebyo takyabikola takyabisobola mbo ino gumire je emizannyo omusajja olina okugumira egyo emizannyo olina okuwanukayo waggulu omutaafu ne bato banne omutaafu ne bato banne ati jjukira bwe twabadde nawe omusajja mukulu Alani saagala obeere mu bantu abeerabira bwe twabadde tutandika wagambye omuwala anoonya omusajja kale woba muwala ng'olina nnyo omuzannyo ng'oyagala nnyo eyo laavu y'okutijjukana funa bato banno nedda kati tugamba musajja omusajja bw'oba owulira nga tokyasobola kutijja tewali nsonga lwaki owasa omuwala omuto okitegeera bw'oba owulira nga togenda ofune single mother bw'oba owasanga namba omwana ayagala mugende muwugemu ayagala mugende muwuge mugende mulye ku kyennyanja ng'oli mu kibokisa owulira tokyabisobola tewali nsonga lwaki ononooza ono omwana omuto ono omwana omuto bw'onaagaana okumuwa life eno gy'ayagala agenda ginoonya ng'ali mu bufumbo naye ng'aginoonya okitegedde kati omusajja yenna awasa abeere mugezi nti bw'oba owulira nga tosobola kukola bino mwana muto byayagala okole tewali nsonga lwaki okola ki lwaki omwekakaatikako muleke abeere mu life ye naawe ofune abasobola ebyo byokola ki byoyagala okitegeera Alani nze gambye oyo mugundi gwe nadde nkunyumirizaako gwe nawasanga muto okimanyi nze namuwasanga ayambala buno obugoye obw'omutwalo gumu kitundu obwo bwe butyo kati nzija ntandika omugulira zino engoye ez'emitwalo 18 15 20 ezo shali ezo zimanyi omanyi bwe yaŋŋamba nenze bino ebigoye ebyongulira binkaddiya kale waliyo obugoye buli awo abawala babwambala nnyo tebabuseera na buseera babutunda gumu kitundu 3 kitundu bwe butyo nenze bino ebigoye byo binkaddiya kogwe era wegamba first of all nategeera ekigambo kye yali aŋŋamba nakitegeera kye yali aŋŋamba ekyokubiri nenkirabamu okusevinga kubanga wemba agula engoye ez'emitwalo 18 mba ndi mu sente mmeka 3 wali eri 3 jibe emitwalo 48 oba 5 nga mugumu naye bw'aba ayagala zino ez'esatu kitundu kitegeeza ngenda kukwata engoye zangoye 2 muwagula engoye 10 aweeva nzisigala tezinnyumidde ze gwe bazambalidde okitegedde kati kyogamba bw'osanga mukyala wo ng'ayambaddeyo akapale nga bwe kati ewaka akapale kokka mukyala mugole kakuyisa kati ewaka siina buzibu ne bwe nsanga ng'ayambadde akayitire eno bwekati ogamba oti alhamdulillah okitegedde mashallah era nemugamba maama ng'onnyumidde okitegeera leero no birthday yange Laira Alani bandetereyo ku mazzi nyonte nnuma kinzirusizza mu tubo byonna nyatambula naho gano nandikozeeko emikolo njagala sente nandikozeeko emikolo mumpe ku sente enkalu ampe ku sente enkalu okakasa Alani wallahi leero birthday yange abantu bonna nga obwedda bampa kankwokyeyooko baraka zino zange nange ngenda celebratinga mukale fiiko barakallahu leero birthday yo tukole Alani tukole tusigazayo bbanga bismillahirrahmanirrahim asabye Alani tukomyewa omukazi oli yakutabudde nnyo temuli bambi temuli oyo naawe mweru tugende kati ku mukyala luli tubadde ku omusajja tumukomyawo tubadde ku mukyala oli gwe bawasiza gwe bazizzaako ne tugenda ku musajja kikyalina okukola atwagala tutunuulira omukyala gwe wawasizza ye alina kukola ki gwe bawasizza ekisooka gwe baleese tokola totijjukana olina okuwa ekitiibwa ennyo famire gy'osanzeewo okitegede Alani ekyo kituufu olina okuwa ekitiibwa ennyo mukyala mukulu gw'osanzeemu oba abakyala b'osanzeemu zenna mukwano gwange bw'aba akukwana n'oyogera ku mukazi we awe mukoma bwe tutufaanagana Alani
ekyo tufaanagana bakyala bange bano abasigadde bakimanyi actually Allah mwebaza sina mukyala ayinza ku negotiatinga mukyala munne simulina nebo basanga nga bali wamu nebo bafuna obutakkaanya tekuli andoopera butakkaanya bwabwe ate ekirala kyenategeera ku bakyala balinga basirikale batya bwe beeteesa ne bagamba nti tukole kino haaji omu abavaamu balinga basirikale okitegeera bayinza ogamba tukole haaji tumukole kino lazima omu abavaamu okitegedde kati kyegande abakazi talina kwesiga munne tuddayo ku nsonga ziri omukyala gwe baleese alina okuwa ekitiibwa ekyamaanyi ennyo famire gyasanze ekyokubiri omukyala ono gwe baleese atalina kunonooza like talina kunonooza bitamukwatako nga byotalaba ng'oyo y'amaka g'essanyu okitegeera tewali nsonga lwaki ononooza mukyala mukulu otandika okulaba mukyala mukulu kiki ekifo ewuwe okitegeera bamuwadde ki ku yidi fe batuwadde ki oba okitegeera ekyo kiddayo ne ku mukyala mukulu tewali nsonga lwaki ononooza eno otandika otuteeka ku minzaani abamu basindikayo baana be babega oba okitegeera ate kati ekyo nakyo kituukako ekyabaana bwe batalina kuyingira ntalo z'abakadde baabwe maama Sabira bamuwadde gonde tumaliriza tutya kino kyakusatu omukyala omugole alina okwewala ennyo okukola komenti ku mukyala mukulu yadde tuli mulaavu efaanana etya tewali nsonga lwaki okomentinga ku mukyala wange newenda bayakagoya akanyumye sobola kugambako nti kyamukulu kamutwaye eyo comment nnungi naye waliwo comment ezimu ne maama gundi naye yagira walabye bwe yazze ku mukolo bwe yabadde afaanana okitegeera tewali nsonga lwaki omukyala akomentinga ku maka gali sakule I didn't bring you to judge between kola bibyo noli muleka akole ki akole bibye ezimu twazizzeemu omugole ayina okwewala okulowooza nti yawasiddwa olw'okuba mukyala mukulu ayina ensobi ekyo kyonoonedde bangi nti bw'owasa omukyala omulala ye kyateeka mu bwongo bwe nti y'omuwasizza olw'ensonga mukyala mukulu yabadde ayina ensobi ze yensonga lwaki y'omuleese tutegeeraganye kakati ekisinga obukulu akole bibye ebimukwatako ebitabikwatako abikole ki abireke so leero zezo ensonga zenasobodde okutunuulira ezimu nzisikipinze but tusobola okugenda n'ezo Alan so for olunaku olwaleero tetutambudde bubi naye nze kaka n'akalowoozo kange ng'okawa sayidi ki bw'oba oli muwala oba mukyala ng'oli eyo nga toyagala kuzzaako mu bulamu bwo weewalire ddala omusajja mubuulizeewo nti oli poligame oba monogame era ajja kukulimba bw'akulimba n'akuzzaako Alani nina kye sitoogedde kiikino waliwo poyinti gye neerabidde naye kati kanjikooneko ngeri gy'oleese ekyo omusajja yenna agenda okuwasa kyandibadde kirungi abeere wa mazima eri gwaleeta abasajja bangi bawasizza abakazi nga tamugambye nti alina omukazi n'amala okumuwasa omukazi agenda olaba omusajja yeebuzaabuza tasula waka takola ki kumba alina famire eri endala gy'ataayogerako Alani bwe bukeera ku makya n'ensiima omukazi neera nammwe muyiga okwogerako n'abali ewaka nabo mubagambe nti ngenda kuwasa Alani twayogera lwaki yagala obimugambe ng'ayingidde ekitimba kubuuzayo ekibuuzo Alani ntunudde na mu kamera ngenda kubuuza ekibuuzo tunula mu kamera Alani singa Allah yatuwa tunula mu kamera Allah nga yakuwa ng'okimanyi nti ennaku z'omwezi bweziti ogenda kufa ku ssaawa bweziti ku lunaku bwe ruti mu mwaka bwe guti ng'okimanyi ogenda kufa what would happen singa ku account sente nazimalako dda
singa sina zentekayo kati ekifaananyi ekyo kyennyini kikwate okiteeke ku mukazi gw'ojja omugambe maama Sula ku Sande nga 29 ngenda Masaka sijja nakudda ngenda kuwasa obulumi n'okunyumirwa okitegedde indeed okitegedde lwaki nalabye n'omuwala yakoze comment ate teyadde na musiraamu nti Qur'ani mugisome bulungi mugitegeere biki okitegeera kati omuntu atasoma Qur'ani akiririza mu Bayibuli ate agamba atya ffe abasoma Qur'ani nti ate ffe tusome tutegeere kati agamba ye yategeera nnyo ate okusinga ffe. Kumubuto Cruise exclusive Alan Cruise gemanja mbera ne hajo olunaku lwa kutaano program gisayo lwa mukaago ba ku Sunday. Mbera naye nga tunyumyamu emboozi za family okusingira dda mulungi nnyo mu family n'ebulamu bwa bulijjo ne business kuba si musajja nti ali awo nti mwava musajja ayimiridde bulungi nno ddala omanyi omuntu ayinza okutula bantu nga tudde mukati waliwo yakoze comment waliwo yakoze comment nagirabye yagambye tunuulira ayogera okitegedde comment nagirabye omuntu osobola omutunulira n'oba nga tomanyi bwazito olina kutunulira bwati n'agamba laba nnono abantu bakoze ssente be mulaba abambala amasuuti tebali ekyo kye mulowooza kyokka ng'ate abasajja abazitowa temujja zibawa. Alan Cruise Alan gemanya mwebali nyumwe bayire ddala mbera ne Hogan Kib Sharif ne Jose okulanga tubatusaako emirimu emirungi gye mugirabira gyonna mu nsi gye musinzira okubanga mutulabira nabagambye muyiteeko ku Exit Printers bakuprintingirako pet shirts gwayina company jumpers eziri well labeled nga bwolabe ne ya Cruise exclusive ekintu kiri bulungi nnyo okutwaliza wamu saagala kusukako wano naye hajo ina kyosembyayo tumira ku bamaama bange bamaama sibakyala bo mpozi nga tumaliriza program ebintu bino tetubyogera lwakuba nti ffe tusinga nnyo okumanya ekyokubiri gwe biba tebinyumidde tovuma ate waliwo ajjo biwuliriza abeeko kyalondamu tetusobola kwogera byonna nga bibi tetusuubira nti wajja kubaawo omuntu kyakola ki kyalondamu. Alan nyongera okwebaza okubeera nga wampa omukisa okubeera nga ndi omu kubatuula ku platform eno nange nembaako kyensharinga eri abantu era tusaba Katonda atusaasire ebigambo bye twogera bibeere bya mugaso eri ababiwulira bibeere nga bibakolako okubakyusa n'okulongoosa obulamu bw'abantu. Njagala kutumira abakyala bange Hajati mbatumidde nnyo nina Hajati Halima ye mukulu nina Hajati Jamira Magemule namba 2 abeera banda wa Kiso wabazimbira mu Kampala mwe bonna bali wa Kiso mu Kikomera nembeera ne Hajati Haula Haula olaba balyogera mu bambi Haula Hajati Haula wakajja yoyo we Dubai batumiddeko banaye atula Dubai kati wali wano kati wali Haula kulikayo munnange wakajja wamulabako nzijukira yakuleetera akatunda we twali tutudde wali mu gundi nga tuline kingi yani oyo gayo oyo bawa Bad Black yali bawa Bad Black notule Dubai sijukira yandeetera akatunda n'omugamba Hajati nange ndeeterayo akatunda nawe nakuleetera akatunda yoyo maama w'abaana nga mukakamu ennyo nze nange ndi mukakamu kale Hajati mbatumiddeko mpozi mbadde nongenda kubuuza ekibuuzo nekibadde kijja kwonoona badde ogenda kuwokya mbadde ngenda kubuuza ani asinga osiika piraawo nene ŋŋamba ekyo kyange kakati mpozi kantumireko ne betukola nabo ewa Kiseka naye ntwalaayo ewa Kiseka ewa Haula ndiyeko piraawo ewaliima neko nze nja kugira ntumiddeko Mase ye manager ku dduuka tulinawo Roni ye inginiya waffe yakola emirimu gy'okuteekamu kati tulinawo ba brand ambassador naffe tulina brand ambassador Ice Daddy omumanyi omuyimbi eyo Ice Daddy ye brand ambassador waffe ne tubaawo ne Derek wansi awo mu Mataala mbatumiddeko nnyo
fe tuli mu Derek amataala atunda mapya oba atunda gano ge batujjeko ne bamuleetera atunda mapya n'okumodifyinga tumodifyinga tusobola okumodifyingira emmotoka n'omuntu ayagala okutumya emmotoka weetuli tuli ku 0702 54 3898 ye personal line yo ye personal line yange kale saagala kusukako wano olunaku olwaleero for now muse bulungi mwera Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakulembera mu education gyesi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 04 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozule ekipya.